Tosubwe kiddako ku S Media UG. Abana bennyini bakunyumiza. Abana bennyini bakunyumiza ne mubina ebirala. Nagamba nze olaba nze nali nkikuba kati waliwo story muje nawulira. Abala bali bagenda ku set kuzanya. Bagenda kuzanya ku set. Nga bagenda kuzanya. Ne mu kutuuka okuzanya omu nayambala engato za munne. Oba story wajulirako. Zajulira katezere mukiri. Nayambala engato za munne. Oyambala engato za munne. Ono agenda okudda ng'oli ayambadde engatto ze kyokka bombi bazannyi b'amaanyi. Oli n'agamba oli ayambala za munne. Ye n'agenda ku set n'azannya. Kati ono abaddayo agenda n'ajja n'abuuza banne abali behind the set. Engatto zange zibadde ani azambadde? Nti gundi yazambadde. Nelukoya ono agenda okudda nga kituufu yazirimu. Yagamba sijja zambala. Bamuuza lwaki tojja zambala? Sigenda zambala. Bampe endala. Njagala kwambala ngatto ndala. Kati okuddamu eri nti mune abantu akukwata ebigere. Nti engato zazambala naye nazikwana zabadde ayambala kati kanzitwale. Era omuwala yagaana engato teyazambala. Olimba nawe. Ayagala ngatto ndala. But imagine in the same team mulina ku set muli mu kuzannya mu theater kugamba. So amani dobozi nabulime Esther SC Wanoko atalk with S Media Uganda. Kubuza gwe nawe sinza kubanga otraba. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala abasubscribing. Thank you so much. Enamba tugira bikasera yeyongerako kitegeeza family eyongera okula. Tubebaza nnyo bambi. Thank you for subscribing. Thank you so much. Abatwagala, abakomentinga, abasharinga wako ono n'abasala mu videos nziteeka ku TikTok, Nambiru Edward the Great, Point Media, now omulala Awa, Mahad Vibes. Thank you so much. Nabalabe sogeddeko naye bambi mbagala nnyo mwebali ddala naddala omulimu ogwemukola. Mikwano gyaffe abali wano mu Uganda, thank you so much. Abatulabira mu nsi ez'Abawarabu okugeza nga Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, Jordan, Nesa, Bahrain. Yes, then tugenda kawe Turkey namwe abatulabire Turkey ate namwe abatulabire Iraq bambi mwebale nnyo mwebali ddala tusiima omulimu ogwo. Abatulabira mu nsi nga America, USA, abatulabira UK, abatulabira Canada, abatulabira Sweden, abatulabira German, abatulabira mu nsi kwegamba Romania, Fahad Sebulime bambi thank you so much. Wakozi Ivan, Senyonjo David, Mahad Vibe still, banja wabatwagala Aleni Ibambi, thank you so much. Tusiima ebintu byonna byemutukolera. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tubibaako engeri gye twogeramu ku bintu ebimu. Era ng'olunaku olwaleero nina omwami gwe anegatiddwako, so tugenda kuba tudisikasinga ebintu ebimu. Nyongera bagamba nti tuba tukola emboozi zino, tukola emboozi ezinyuma. Waliwo emboozi etukola ezibasanyusaamu which is okay, naye ate lumu tugendako because wano ku S Media kye tusinga okwagala kwe kulaba nti we inspire, we motivate, we educate, we encourage. Okay? Twongere tofaali ku society yaffe naddala bannayuganda abali wano n'ebweru eyo. So kye kitukozesa emboozi zino. Twagala tube nga tusoma, tube nga tuyiga, tube nga tweyongerako, tube nga tukula ffenna because tukkiriza nti emboozi y'omuntu omu esobola okuba emboozi yo. Okay? Your story is someone's story. So to sharing ebintu bino ideas so that gwali eyo togwamu maanyi, togwamu ssuubi, omanye nti oba oli awo ebintu bitambula. Naye nga olunaku olwaleero negatiddwako omwami nga producer, nga director, era nga oba oli awo bannamawulire. So yes, muzanyi wa firimu, tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubasanga. Obulamu bulungi. Soko weeyanjule obuze ku bantu. Okay, abanda ku S Media UG, amanya biyinzika Joshua Mubiru, abamu mutera kumpita Tata Biju, ero neyo lyange. Abamu bampita Josh ow'omukwano. I'm a director, I'm a producer, I'm an actor. Nkola ebintu bingi nnyo naye nga mostly media gwe mulimu gwange gwenkola. Side media era nenzira mu cinematography. So byebyo ebimu mbabuuzaako mugamba mutya mwebale kwagala S Media UG ate mwebale kwagala film industry. Webale kutukyaza, webale kutuwa opportunity netwogerako eri abantu. Mbalamusiza mwenna buli omu w'osinzira okundaba kyokola kirungi nnyo.
katunyumirwe katuwaye wayemu tuyige tuyige tumanye n'ebintu ebitambula obulamu butambula bulungi obulamu bwo bulungi ogenze emabega kako noyogera nti bakuyita taataani bampita taata Bijju anakola Joshua Omukwano soko tubuulire Joshua Omukwano lwaki bakuyita Joshua Omukwano by the abantu bampita Joshua Omukwano is because nalina akayimba ke nakola twakola akayimba ako ne munnange amuyita Ken Muwera nga tukyali kusomero twali tumaliriza okusoma around 2015-2016 kati nenkola akayimba naye nga mulimu ow'omukwano lindako okugenda so abantu ne bakijjaawo so nga bangadi ow'omukwano so nange nendyagala so nenteekawo Joshua Omukwano so wemba sagadde nkuyita Joshua Omukwano Joshua Omukwano ate bagayani Tata Bijju erinnya eryo ngalide lwaki mukiyitawe mutyo Bijju yes Bijju nalina history naye ali awo muwanvuko tubuulire no history wa Bijju era nga wenkugambyeko nti wenasinkana munnange wetwalina endowooza emu nga zifaanagana most about creativity ocreatingawo ebintu ebyenjawulo most in cinema and music so netutandika era okuzannyawo tutandisa okuzannya naye nga tetuyinaawo linnya lyetugamba nti lino naye nze nina ekintu Katonda kyeyampa nti wentuuma ekintu kikala wenkwogerako ekintu kikukalirako so tuba tuli awo ewaka waliwo akaana mukyamwala yazaala akaana awo kati akaana wakazaala ne kansanyusa nnyo kati mu mbeera eyo okukazannyisanga nga nja bwigi bebibibi ngenda okwekanga nga nfunyemu eri Bijju so nga nkayita Bijju nendandika okayitanga Bijju ka bebi naye nga kyava nti nga ogamba nti exciting thing kyoyinza okuyita omwana bibi buju juju biki so nekivaamu nti Bijju so kati wenka akaana ina kayita Bijju kerinnya ne likala erinnya we lyakala ne tubeera awo akaana ne kala niko kula kati bwe omwana akulidde ddala oba alina mu P something oba ali mu P1 akuze naye mu process eyo ate wensinkanira Nasali Maria Bridget so Nasali Maria Bridget kati saa zino ye Bijju yazanyanga Bijju so bwe namusisinkana ne tunoonya erinnya ery'okumuyita kuba ye yali muto ekikula kye nga kiraga muto era nga ye character gye twagala tunoonya erinnya awo twanoonya erinnya nenga nemanyi tumuyite Bijju so kumuyita Bijju nelimukwata naye naye nga n'oli gyali kati ate lyakwata nnyo ono omuzannyi so awo tuva ne tugamba Bijju kati nze we namuyita Bijju then who should be Taata Bijju then Josh nange nenfuukamu Taata Bijju bali kuzannya ebintu omuzannyo tugutandika that was 2019 when nasinkana Nasali Maria Bridget naye oli munnange omwamwera Kenneth ye namusanga dda nga tukyali buto nnyo that is 2000 eyo tukyali mu primary tusoma biki ne tuzze tusoma ffenna paka yetwatuuka ne tugamba tubeekera kye tukola mukola ekintu kino so netutandika eyo company bagiyita Urban Talents Africa so Urban Talents Africa yekola music, dance, drama, comedy and films so twagitandika bangi abalala bajja batwegattako Luzinda Divine naye najjaawo Muhammad Mud naye najjaawo netuba nga tuli abasajja bana mu kintu netukinywereza ddala paka kati mukikubira ddala tugenda kwogerako ku olugendo lwa filimu we watandikira oba oliawo byokiseemu oba nebyokyayitamu ne wano we tuli so njagala tugenda empola abantu bano basobole okutegeera bulungi ebintu bino gwenga gwe kenyini obadde otandika okwogera otugambe nti ozannya firimu wafuna ddi ekirowoozo nogamba nti nja kuzannya firimu mu bulamu bwo omanyi bwe tuba tukula ffenna nze obulamu bwange bwonna nga nkyasoma nze nga njagala nnyo okukola ku TV I thank God era oba oliawo kyenkola kati naye nina ekirowoozo oba waliwo abantu benneegombanga nga nze I have my story nga nze omuntu nina ebintu bye nayagalanga okukola oba oliawo nange waliwo anankyazaako ne munnyonnyola so I come back to you omanya ddi nti you know what nsobola okuzannya era njagala kuzannya
okutegeera nti nsobola okuzannya. That was 2009. Yeah, it's okay. Nali nkyali mu ssomero. 2009 kati nina akantu ke nakola obujjukiro waliwo oluyimba lwa Pastor Wilson Mugembe olwafuluma. Ani ayinza otuula watuula Mukama. So oluyimba olwo lwafuluma ne nyambala ebintu ku assembly. Ne nyambala ebintu nga era akakofira kentera okwambala mu Biju Comedy ke nayambala. Akakali awo akatuma maaso kakangaru. So nayambala kakangaru ako. Nkambala ne nyambalako n'ebintu ebirala nenja ku assembly y'essomero. Nali prefect nenga nalina posi ya head boy. Nenga abantu tebategeera anyazze. Gwabula nakyuka nnyo. Bali bamanyi obaddiikuula avudde samwe. Nenzija nenkola oluyimba olwo. Ne basanyuka nnyo ne lubanyumira. Kati banyumira nenvaawo nengena nenkyusa nenkoma omu baana. Aba ne balesa muntu nga yazannyo n'ebintu bitunyumidde nnyo. Tobaddeewo bintu binyumye nnyo. Nabanyumiza awo twali matuge tubaje nasomera. A respect to director wange era nakati akyaliyo Pastor Ivan Ngolo. Yeah. So wena maliriza nti nga tebamanyani azannye. Ne bankuba n'ekifaananyi. Ekifaananyi akirakako ne mama wange ne mbuuza onaani musajja obaani oyo nga ne mukadde tantegeera. Ne ngamba kirabika kino kati kye nina okuba. Kuba nazannya abantu ne batantegeera ne ntegeera nti nsolo okyusa characters ez'enjawulo. So okuzannya ko wali na wali. That was 2009 era we natandikira mu ssomero. Ne ngamba kati kantandike naye we natandika okuzannya nali nkyali muto nga siina nnyo busobozi naye nga mpulira nkyagala. Nenga nzanyira muzannyo gya ssomero oluki. Era baana bonna be nasoma nabaawo bo bantandika okundaba mugundyo nga ne wenzija mu class nkola jokes ne baseka kitegeeza wenjogera bino ebintu bisesa abantu bibasanyusa. Okay. Nga wentuuza abantu okubanyumiza emboozi abantu bampanya attention ngamba bakwama tu. Then ekintu ekirala ekyaneta okumanya nti nsobola it was music. Nayimbanga. So mu kuyimba kuno ng'ate mulimu drama. Wayimbanga tokyayimba? Nayimbanga naye kati okuyimba kwe neeyimbira kati. Neeyimbira byange era. Manyi okyatuyimbira otuyimbire naye kale tugenda. Okuyimba by the way nkwagala nnyo. Naye nnyimba nnyo ebyange era nfuna nnyo abantu nga baŋŋamba oteekayo ku status n'oyimba. But you can sing. Lwaki toyimba? Lwaki togenda mu studio? Lwaki tokola booti? Naye nnyimba mu byange. Okuyimba okwo wenamanyira nti era still I can act. Wenayimbanga then nenzanya. Kati nga ndaba bikwatagana. Awo enva neŋŋamba no kankipushinge. Kutandikeko osimbule. Kansimbule. Era we nkugambidde nti 2016 we twali tumaliriza okusoma still era twayimba era ne tuzannya. Ne bibeera birungi. Kati that gundi eyo gye nakolanga buli kiseera nga ate ndaba eyongera abantu kunsupportinga kumpa go ahead neŋŋamba kino kirimu omulamu. Naye n'ekintu ekirala ekyankakasa nti nsobola it was family. Kubanga background yaffe ffenna mu family yaffe Banakatemba. Wamanyiko omukulu rest in peace Dick Kitamirike. Dick Kitamirike. Dick Kitamirike. Mr. Dick yaliko Ebonies? Yes, yaliko Ebonies, yaliko Bakayimbira. Yes. Si wakati waliwo Ebonies oli omukadde ne waliwo Dick Kitamirike yaliko Ebonies yaliko Bakayimbira n'okusinga yali nnyo Bakayimbira. So ye family yamu. It is our family. Eyo gye tuva. Then ne taata wange nzaalira ddala. Naye Munakatemba though ye yabiwummula yazannyako naye ng'azannya nnyo mizannyo gya church naki. Teyajjako eno. Ye teyajjako eno. Babiyita ebyensi. Teyayingirayo. Kati muzeeyi wange oyo Simon Peter Lwasa, respect to you my papa. So ye naye yali Munakatemba. Era wentandikira otegeera yannyumizaako bazannya omuzannyo bali baguyita oba stand something. Ne yaŋŋamba nze nali ka baby ke bazannyisa mu ssabo. Ne mukadde wange maama. So kati family yonna erimu that line of art. Kirabika kirimu ffe. Nakati ne muzeeyi wange lwakuba kati saa zino ye musumba. Naye ne waba apreachinga ne waba ayogera ayina jokes zaakola abantu ne baseka abasanyusa. So kati line ejja eyo nange ne ngamba
ekintu ekituufu. Omanyi wetuba tukula in life naddala bino ebintu nga wetubikola naddala ebintu ebiri mu art ebintu ebiriwo ebityo naddala kati omanyi art munene okitegeera ebiseera ebisinga tulina abantu betutunuulira okitegeera nze ebiseera byange nga kale nga kati nali negomba nnyo omukyala gwe bayita Farida Nakazibwe then wetugendako ebweru nga negomba nnyo omukyala Oprah so kati nzija ekibuzo kyange kiddawo nti gwe wakulira oba wozze mu lugendo lwo gwe ba actors kiba otunuulira okay noga abantu bano baddala era senga ntuuka kussa we bali nange nnyinza okubeera nga ngamba ekintu nkikoledde ddala habula bangi simanyi nakumanya nze kale omuntu gwe nsooka okwegomba nze okay I inspire nze kennyini ne inspiring naye mu bannaffe abalala abatuuseeko we batuuse yo lisiti nene sobola kugamba ayonga bataano kweyonga bataano botaogedde bajja kumanya nti nabo gye bali naye bogedde kati tufatiraye bataano osobola otumikisingira wano mu Uganda ne Nigeria maye nze ntunulako wano n'ebweru kati mu Uganda waliwo omukulu yasooka ddala okumpa opportunity kuba ye nali mwagala nnyo nga mwegomba awamu ne mukyala we Nabuyiso Films Nabuyiso Films omukulu oyo Nabuyiso bambi nali mwegomba nnyo ng'era we nali nkyali ku campus eyo balina movies ze baakolanga naye nga nzifollowinga nnyo angamba at least one day nange njagala oba nzannyekoko naye Nabuyiso ye yampako opportunity kuba obatandika eyo series gye balina Sanyu it was on DSTV nakati embwa ne atera n'okugoba yawedde so nali nkyegomba nga mpulira njagala kuzannyako naye oba okubeera nga ye so naye nenfunako opportunity nenzannyako mu Sanyu era lwolwo gye bampa baali banoonya character nga ya munnamawulire still ng'ateera ndi mawulire naye ekyasinga n'okubeera nga kimunjagaze nnyo Gayi yanzikirizaamu nti nali simanyi nnyo Oluzungu Oluzungu ndumanyi naye sikozesa nnyo Oluzungu accent eyange nga si eyabali so ne bampa ogupapula gwa lines nga ningi nga nina okwogera Gayi baali bamukuttaawo kati nga n'okureportinga amawulire nti munange Oscar bamukutte biki kati nenjogera mu Luzungu naye namisinganga osinzira ku script namisinganga akantu kuba he was easy nga nyoba ntekawo kati omukulu Nabuyiso oyo director nangamba yampanga chance kiddemu nekiddamu kanatuuka nga nkiddinganye nnyo ng'ate nkola ensobi yavaamu eddoboozi ery'amaanyi kuba ye director yali atudde n'eri wala alina monitor kwalabira ne headset nangamba can you repeat that what someone natyamuko kati nendowooza nti bagenda kungoba ku set kati we yangamba bw'atyo nenkyukola perfectly nengenda kati we nagenda kuba it was my first time nagenda okuba baddamu bampita kati omuntu ogwalinga oguddirira ogusembayo batuyitawo ku kooti ngera tulina tugenda reportinga nga waliwo munnange amanyi akazungu waddala yalinga mu kyotala kati nali siriiwo ngenda owulya director agamba where is the other journalist I need the other journalist kati nga babuuza casting director yali yatulese I need the other journalist the guy oli omwami oli kati nengamba wanoonyani ne bandeeta kati bandeeta namubuuza this one nga this one nali sirina lines director assistant director nangamba yesaamu kino nekino yogera bwoti nenzija ku set nenjogera we nayogera ng'ebya serious nayogera byange freestyle nenkikuba wetwamaliriza ngenda okweyagamba we call it a day netuvaawo kati luvannyuma nnyo nentegeera nti Gayi yasiima nnyo eddoboozi lyange abala baali boogera kati ng'ate nze wenzija ku set okwogera nga nze njogera nga report nenjogera eddoboozi ne liba nga liri clear nnyo nga mpulira bonna bampulira awo bambi we namusiimira ne mmanya nti okay ono naye ekyo nali njagala nakituukako that is Nabuyiso then omuntu owokubiri
in this industry omwami laba nerinnya njagala dira tebadde ndijjukira wano azanyira wa ligenze Sambagenda ya Sambagenda alimwe Bonies yes. ya Sambagenda alimwe Bonies onamulabira ddala nga nkyali ka baby so mukulu naye mwegomba okutuukako watuuse ekisinga okumuneegombesa akuze nange njagala nkule like mu art ono mu Uganda unagirabira nakizuula to my research tebakusasula kingi tebakuorganizinga nnyo if you're still young. Oh. Yes, mu Uganda mostly. Nti newoba ozannya otya naye ng'okyali baby okyali muto. Okyajja balaba muntu mupya. You're not recognized. Naye Sambagenda inspiringa nnyo nti abadde mu emyaka gyonna tulinako film festival emu gye twaliko bamwa lifetime achievement nga akikubye. For some good time. Yeah, aluddewo. So nange mbeerawo ne mpulira nga at least I should be like him. Olunaku olumu mbeereko nga ye nti waali nange ntuuka emyaka gy'alimu mbeereko wa waali. So naye ali awo. Then omuntu omu osabe bataano naye kati ono yayinza okubeera nga sembayo ye omukyala oyo bamuyita Nisha Kalema. Oh. Nisha Kalema yakafuuka n'omukwano gange naye mulabidde ebbanga. Nisha Kalema twogera amannya gano enwe bali abiri Sambagenda nali ndiwuliddeko ye Bossa. Yeah, Sambagenda ye Dr. Bossa, right? Yes. N'oli asoose mwami ani Nabwiiso. Kati ono lyerinnya lyakozesa manyi tuba twagala abantu bamanye ani goyogerako oyinza omwogerako omanyi mu Uganda nga tumanyi bamanyi. Yes, by the Bannayuganda linnya ddala simanyi esi lwaki movie industry Uganda tebatumanyi nnyo but gye tuli tetuli nga music industry. Music industry njogera wano ku muyimbi oyo tumumanyi naye mu film industry gye bali bamaanyi naye abamu tebakirokognizinga nnyo nti ne movie tebazifollowinga nnyo. Ne Nisha Kalema alina company bagita Jangu. Kyenyinza ndowooza okugamba oba okumutegeera bayinza okumutegeera yazanyako Mistakes Girls Do. Oh, girls. Kati producer Mistakes Girls Do. Yali producer we. So omukyalo oyo Nisha. Then ndowooza wala we tuyinza okubeera nga tumutegeerera. Movies akoze weeziri nezo zetugamba nti zizeeko okwo kuloko. I think nina okunoonya ekifaananyi ekyo abantu bano basobola mumutegeera. Omanyi wali abantu abamu in life nga wetubawulira amanya boolyawo tetubamanyi naye ng'omusanga nga ono omukyala yali mu kiri ekintu that's how wana Uganda tukyali ku level eyo. So olumu omanya omuntu n'omulaba ku TV n'olaba akazannya okuva gye katandikidde paka gye kagwedde gwe tofaayo linnya n'olala kati movie industry Uganda ndaba eri mu kkula compared tuze tukula luli eri nga tewali afaayo naye kati nange kenyini ntwala obudde waba obuzannyo bwange bwendaba nga bwabannayuganda nina okukalaba enyanguwa neva e Kampala nga nze kulaba akazannyo ako. Bambi omukyalo Nisha Kalema naye waali ne movie gye muyinza olabako it is Bedroom Chains. Esaawa zino eri ku Amazon. Bagita Bedroom Chains. Amazon kweri kati eba ogenda ku Amazon osobola okubeera ng'ogiraba ayina ne movies endala era zaakoze. Naye ainspiringa nnyo omukyala kyekisinga okunnyumira nti mukyala naye ayimiridde. She's a producer right now. Ayimiridde nti yadde mukazi abakazi batera obbanyooma tebasobola banga abakyala mbabanyumira ddala mu industry. Naye yolaba ayimiridde alina ebintu byakoze nga mukyala is a producer ate nga era director ate nga muwandiisi. Ekyo nakikuba so ona inspiringa nnyo era nkukoperako bingi nnyo Nisha. Watuddako Ebulaaya sijja kulimba. Ebulaaya Gaya ali omu is a director akola nnyo movies tulaba nnyo zirimu friction omungi. Linnya lwaki njagala dderabira aliwa ali Hollywood mbere tugenda tutwako mu Nollywood kati yaddala Nollywood aliyo is Ramsey. Ramsey kati esaawa zino is a producer. Okuzanya kale azanya naye takyazanya nnyo waba aleeta nga ddala kyaleese nga muliro. So oyo yaliyo gwe nyinza ogamba nti ono ye
level gyaliko kati ya international ebintu byakola kati saawa Moza bebo. So anyway, tukyagendera maaso ku movie industry. Movie industry bintu tebitambula okusinzira industries enda engeri eziddukamu. Tujja gamba Hollywood tuyinza obutagigeraganya nnyo naye tutambulira wano mu Africa nti kati ebiseera ebisinga tuba twogera Nollywood y'amaanyi ebyaddala okitegeera. Olowooza kiki ekikyagaanye Ugandan movie industry okula yes ekula naye ku speed ng'ey'abantu nga olaba zi Nollywood n'endala n'okubeera recognized ku international market. Yes. Ekisookera ddala byonna is a government policy. Government policy otegeeza ki? Mu government policy kyenyinza okugamba nti government is recognizing art. Era neteekawo policy nti kati netulistingira nga filmmakers nti kino kyaba filmmaker kiri kyaba filmmaker tulina organization nga ba filmmakers nga government yekyekwaatiddemu as a policy nga weeri mu ggwanga ne tutava eri nti obuli omu avudde eri asobola okukola naye ensi ezo ezikulaakulanye kati nga wala Nollywood government yennyini ekiteekamu omukono ate era ekirala mu Nollywood film industry exporting abo movies nga tugamba nti wano ffe tulina ki kyetu exporting nga Uganda tulina wa coffee tukwata coffee ne tumuta coffee ne tumutwala n'obutaago obutaago buno bwagundi bwengege bana kati bali bo movie kintu kyabwe batuka ne bagamba zino ze zino fuluma zigende zikole kizitundibwe so government ekyenyigiramu that's the number one thing naye Uganda government bambi naye kalegezezaako tugisiima nti waliwo olaba nti kati nga UCC tutegekera ne bagamba tulina Uganda Film Festival ne bateekera ba filmmakers ne tujja wamu ne batwawadinga ne bagezezaako naye ng'era olaba nti waliwo akabakabulamu nti mulimu bye mulina era okwenyigiramu ennyo kati nga copyright ne copyright eno bane tukoze tutya waaka ku TV na local channels wabula boche nabasiima nti batuuka ne sana ne bagamba naye twagalako ka 70% na kaffe kawano akaki like aka content ku TV ku sessions ozanya film yo TV nojiwa 70%? No, like TV station erina okubeera nga ebitundu 7 ku 10 ezanya content wabana Uganda. That is a policy from the UCC. Okay. Nti wekiri ate UCC is government. Wakiri ekyo kiyambako ne walocho laba nti ne waba otutteyo content tebagenda mugulanga webagula webweru. Obadde kimanyi nti obuzanyo bwebulaya babugula. Buno botwa buno. Soap ze mulaba ku TV bazigula. Oli agigula era oba togiguze bajja bo benyini banyini yo ne bagikola ki ne bagikujjako wedo bo streaming atera wo streamingira baba bajja mbulingeri yo naba balina okulaba content yo so kati bo bali wetuba tusobola fe bana Uganda ogula soap ne tugirabako wane Uganda ne mugiraba ne muginyumirwa ne tugirabira obwerere ate nga kikwewunyisa mugirabira bwerere nenga ne station yennyini etaddeko obulango baba customer inti kano bananga gundi negundi yes station yes gale ekola yes nenga neri bambi nabo baguze kyokka naye baguzeeko basigala bayingiza ne webuuza kati ku local content owaffe bana Uganda lwaki namwe temugula katweka nga muna Uganda taguze nenga ate station ye kugamba leeta tuwe tuteekeyo n'otokesa n'ogamba kamba we bazanye waako ono nfune erinnya kati ale n'ofuna nga tofuna nga wandifunye by the way banga yo muyimbi afuna kino nyalo kitegeeza abantu abatulabe eyo omuntu ayinza okubeera n'alowooza nti batata biju baania bannaffe bonna tukola film bafuna sente balina bali ku TV my friend teziriyo nnyo nti nga wosooka teziriyo nnyo yeeta ate ebulaaya jojje eziri nti olya content olina omugula era esiwoba oyagala kopi yange nina ogula kopi naye anka inogula kopi nomula inogula kopi fenna so awe bafunira so government ebiseera ebisinga yesinga kiteekamu amaanyi nti wakoona abantu bamukoze temugenda mutwala butwazi for free naye mulina omugula era neteekawo n'abantu abenforcinga ebintu ebyo nti wakawa esi yafulumye tusanzeyo abamukubamu kopi bamukwata olina okusasula
so government ebiseera ebisinga yesinga okiteekamu amaanyi naye ekibanga government tekitadde mummonyo maanyi kitulemesezaako mu ngeri obwemu endala then ekintu ekirala kyenyinza okugamba ekiremesezaako okubeera nga tetutuukawo wali wennyini nnyo netugamba nti wali we tuli ebiseera ebisinga professionalism bafilmmakers abamu bayingira omulimu guno because of excitement nayingira kati mostly abamanyi ebintu bya production yayingira na excitement talina professionalism eri awo mu film nakola ebintu nga biri awo gundi amuyigiriza yeko ku set oyasubira asobola kikola kati nagenda nakola waaka wano njagala nkutuuse nakola waaka ng'abakoze ebirungi kati ombuuza ku mukyala Nisha Kalima gyali bakola ebirungi gye bali katona ensonga nti ono akoze awo gadibenga lye yabikoze mangu ye n'ateekayo ku Loko TV ne bamulaba mangu ne batandika otuvuma bannayuganda mukola bifirimu ebibi ati bifirimu biki ebyo laba kino kifirimu nana kiba twazivaako katulaba zeebweru okategedde mulaba zeeri watu webagobogera olw'ensonga nti professionalism mutono mu film industry Uganda yet ate abakoze ebirungi abamanyi kye bakola gye bali naye ate bo bateekamu kingi kuba ojja kwekanga nga kamera ennungi egenda okukolera omulimu omulungi ogenda gipangisa emitwalo 25 padde eyo kamera naye omwana ono owagadibenga ye agenda gifuna ku mitwalo 5 oba 10 yakolemu awo akube bushots obwakubyekubye ateekeyo naye ng'oli apangisiza kamera emitwalo 25 apangisiza sound locations ez'amaanyi naki hotels webale nnyo apartments ataddemu studios movie yetasobola gikwata gibawa mugitukube ku Local Channel mutekayo butesi ku YouTube mutekayo butesi mugirabe for free ekitasoboka so professionalism eno eremeseza nnyo omulimu guno okubeera nga gukola ki gugenda maaso nga gukula competing ku international market yes inti abantu abali professional batono ayina abatono abaliwo they expensive tosobola malaga ganustula nti jangu nkolereko wana akantu kange tasobola kujja kati ate awo bagendera abali excited nga ogamba nti nze ndi muzanyi namu obusente nadduka mangu koona atali professional namukolera kyamukoledde nakanyugayo kati mwe mutuuka ku YouTube muteekamu Ugandan movies nga firimu esooka ku Ugandan content eri awo so kitulemesezza nti omunigeria ali e Nollywood wateekamu okusakinga movies eziriko ezikuba Uganda alaba kifirimu nga kiri awo these guys are not serious tamaybe baziko tebakola tebabitegeera talina ngeri so awo kitulemesezza okutuuka ku that level ekintu ekirala bikono awo badde njagala nnyo ekikono bangambye ekikono kiri mu movie industry gwe ekikono mu firimu gyekiri abaana bakubira ddala ebikono obeerako wootuuse kati nze ndi taata BGS nzannya comedy naye nyinza okutuukira esi ne mugamba nga naawe ozannya naye nga esi mbadde njagala tukolemu ka collaboration siina nnyo naye tukolemuko tuzanyemu kulaba oli w'amaanyi oba oli awo buli omu atuuke waali esi oyinza obba olinako wootuuse esi nogamba Joshua manyi ojja kumpaayo akakadde kamu na muganda wange sirina naye katukole ebiki kati wokkiriza ne tukola olumu okkiriza tokkiriza olumu ogaana nogaana era twezannya noona ayinza ate okumpitako n'obigaana kati olulala ekikono ekijjira ennyo nga oyagadde okole naye yes ne mukola n'akutoggera for example nkoze skit ne esi kwakikulie esi togenda kunteeka ku account yo mosi kuba kati TikTok zezikuba tojja kunteekayo skit gye ndimu naawe ojja tema woli tekeyonze ng'oteekeyo tojja promotinga wazanye wokawoka ye tatenga content ono tuba tusobola obupushinga fenna so abaana beekubira ddala ebikono otuuka ku station nga olina work normal olina akwogera amafuukuule nagamba otasasula otakola bwati banete mumwa katogera otuuka obiwulya buwulizi nti bagambye wano ibwe tokola booti nga ati yani yabyogedde so niwekanga ng'omuntu akugobyeyo then ekirala ne mu bantu bano abatu awards nti tulina poto gye twasubmitinga work nogenda okwekanga omuntu ddala ekyaddala omusinga naye oŋŋamba otya ayi emanyi esi nti tutulinamu embiranye oba ki lwaki esi ampitako naye ti nga tukozesa poto
wekaga nga mu uploadinze waka mwenna mutaddeyo mulimu competition ng'ekyaddala omuntu wamusinze nebigenda okudda olabudde ku kintu wamusinze mbadde manyi when it comes to awards fa abalonda fans tulinawo viewers choice ne waliwo ne kyebayita nti bajjaji babaayo ne balaba who is the best naye ng'ekyaddala olaba oli yagikubye ate nze mbadde nyala kumanya procedure y'okulo y'abalonzi yo mugiconsideringa viewers choice bagiconsideringa nnyo oyinza okuba nga ogamba wansi wasinze esi naye ate abalonzi ne basalawo ate esi nze ate kati viewers choice yo siyinza gikubaganyako nnyo birowoozo okuba yo omulabi aba mulabi era bwe baba nga 100 be balonze baabalonzi oyo kuba baba tebayinza kwekubira nekyeŋŋamba like okubeera nga ebintu birimu computer work birimu mathematics mungi tusuubira nti wano gundi yejjo londa naye ogenda okwekanga ng'oli yakuyiseeko noosage yampiseeko atya ate nga omuntu namukuwaaka ne bamuvaalinga bati ne baviewers bavaalinga ngaekyoli kibulamu so abaana beekubira ddala ebikono mu film industry nekirala abaana bagenda ne bakwatamu okukwatamu akutambulira nakuloga nze bali bakulozeeko saagalaga nti nga tinagenda ku ddogo bali bakubyeko ekikono ekikono kyajja kitya ekikono baali bakinkubyeeko tosobola kugala linnya it's okay naye ekikono bakikuba batya wana ajja kutegeera no si yeye kati ate waba ye ajja tegeera ate abantu balaba ajja gamba Joshi yanjogeddeyo naye kale nsobola okugamba nti yesi baali bakinkubyeko baali bakinkubyeko naye engeri gye baali bakinkubyemu it was mu tiimu mwennyini nnyini nga waliwo ate alimirira mu tiimu yo gyozanya nayo naye ng'ate is not on board naye ng'ate omuntu oyo akulaga is your friend nekiye alaga supportinga kyaliwo nnyo naye nga ye muntu y'omu watuuka mu comment section yakuwanulayo watutuuka mu kutambula eno ebigambo gowulira why nandikuwadde story eyo yonna yonna naye ajja kutegeera but he was a friend ng'alaga mukwano gwa kampani yaffe n'abakuba ekikono naye ng'alaga tebajja tuukayo tetusobola bakkiriza kutuuka naye nze nebaza Katonda nti nze by the esi ndi munaddiini Katonda mumanyi era ekintu ekigaanye kyonna nze wemba nsaba ne ttiimu yange naye twali tulina emizannyo nakyo tuba tulina emizannyo tulina essala gye tusaba ne tugamba Katonda ffe tetuloga tusaba gwe ab'omulogo waffe asingayo abalogo bonna abatuloze gwe bakole ki liringa nabo so nze kintu ekisinga okwekwatako is God so tugenze wali eri woogambidde nti kale tuveeyo wali kikono abaana bakwatamu abaana baloga yes abaana baloga wenkugambira nti abaana baloga waliwo omuntu omu yaŋŋamba oyo omuntu mugende empola lwaki oŋŋamba mugende empola muli mu bizinensi y'emu tuwuliddeko nti negundi yamukola bwati negundi yamukola bwati bambi omuntu oyo mugende empola neŋŋamba wa tolina kyoŋŋamba nze njagenda mu maaso tukole ebiki n'olowooza takwagaliza my friend genda mpola kati awo nze bwe nkijja neŋŋamba olaba omuntu aba n'obukakafu mu ye n'akugamba nti abantu baloga nti omuntu mugende empola aba n'ensonga lwaki abagamba nti mugende empola nze bwe nkijja neŋŋamba munnange abantu bakola ki abantu baloga naye nereyo kintu ekirala nti lwaki nkugamba nti ekintu kiriwo ekityo mu baana bennyini bakunyumiza abaana bennyini bakunyumiza ne mu bibiina ebirala nagamba nze olaba nze nali nkikuba kati waliwo sitole emu gye nawulira abawala baali bagenda ku seeti kuzannya bagenda kuzannya ku seeti nga bagenda kuzannya naye mu kutuuka okuzannya omu n'ayambala engato za munne oba sitole wagiwulirako n'ayambala engato za munne oyambala engato za munne ono agenda okudda ng'oli ayambadde engato ze kyokka bombi bazannyi bamaanyi oli ayambala za munne ye n'agenda ku seeti n'azannya kati ono abaddayo agenda n'ajja n'abuuza banne abali behind the set engatto zange zibadde ana naye azambadde nti gundi yazambadde nelukoya ono agenda okudda nga kituufu yazirimu yagamba sijja zambala bamuuza lwaki tojja zambala sigenda zambala bampe endala njagala kwambala ngatto ndala
kati okuddamu eri nti mune abantu akukwata ebigere nti engato zazambala naye nazikola zabadde ayambala kati kanzitwale era omuwala yagaana engato teyazambala olimba ng'ayagala ngatto ndala but imagine the same team mulina ku set muli mu kuzannya mu theatre kwegamba ekitegeeza weliba ddogo eddogo ngwekuba kweroga mu movie industry oba mu film industry si bibiina na bibiina nti byebeeroga bula n'abali mu kibiina bennyini beeroga munda bo beeroga munda omwana nga tayagaliza mwana munne onsinga otya nange kankikukole nze mbeere nga nze ali ku top so ekintu ekyo kitali film industry naasoboka then ekirala kya in my own experience is bano bokola nabo okubeera nga oli highly talented nze ntera okweyita akagambo la mal talented omuntu nawulira nga kimuyisa bubi gwayimba gwazanya gwaeditinga byonna byonna obikola munawulira nga kimuyisiza ddala bubi kanatukeesa nga awulira si gwe bogerako gwe lwaki gwe bakogera nabaga mwana oyo kyakola kyaddala lwaki ye era oli wajja ku office ne babuuza tatabijwa aliwa lwaki ffe tebatubuuza lwaki oyo yego babuuza yeka so abantu bafunamu eyo embeera naye nga tagikulaze naye nga muli agamba no kati ate nze wenjirabira nti etuuka ne manifestinga mu bantu nga oyogera ebintu oli nakignowalinga nogamba ne leero we have to promote leero tututeeka ku social media ffenna tupostinge nosanga yabala nga 3 bo tebapostinze lwaki temupostinze mwemeka abali ku posta lwaki gwe ne biiju mu abaliko lwaki ffe tetuliko yet kino ekintu kiba ne background sinza kuteeka ku promoting side nti gwegwe tupromotinga nga tolina kyokoze nga toliimu n'okuba nti opromoting omuntu abantu gwe baba bagenda okulaba abeereko naye osanga abaana nga yagamba nze lwaki tonze lwaki siriiko kanatuuka ekiseera abamu nga teyazanye naye agakubira ku posta naye nga yagala kubira ku posta aba akolako ki bro newebuuza kikyoyagala ayagala abeereko thumbnail tubira na thumbnail ku YouTube thumbnail ayinobeerako lwaki nze tewantadde ku thumbnail kati kituuka abaana ne bakuza omutima ogwo omubi nga tebali within era ebimu ku bintu ebyetidde ebibiina bino okusasika abantu ne bavaawo bwebwa obuntu obutonotono newekanga nga omwana yali ajja nnyo ng'abeerawo azannya wekanga nga avuddewo agenzi okanga kati kiki lwaki abantu tebakyakiika because oli ye gyali lwaki nze siriiyo naye okukiwumbawumba nze kyenyinza okubagamba abagamba lwaki bo tebaliiyo ebintu bino byakukolerera esi olina okikolerera banga ate oyogera bwoti ebibiina bingi ebizanye firimu wano bingi nno byetumanyi byetutamanyi byetwegomba kitegeera naye ssebo abantu ogenda okulaba omuntu yazze mwaka gumu akivuddemu azanyemu mwaka gumu akivuddemu atandisewo ekikyo wali eri ate akompitinga naawe aluddewo otegera aya competinga nawe okola nga rusi ne gundi zafunye zitache ezo na kugano gamba omuntu ono yajja kumbega oba kitegera yes kibaawo embeera eyo nti omuntu akivaamu kaawo alaba go omulese ntovu gwe lwaki ompitako misinde bwegityo natamanya nti bino ebintu biri mu time and season nti olina okulinda n'oguminkiza esife tugenda kuona myaka 10 nga tuli mu art 10 years ne tiimu yange Urban Talent Africa 10 years nga tukola ne esi nkubuulira amazima matuufu nti Uganda okutandika otutegeerako sigamba nti Uganda yonna emanyi naye okutandika nti ka Uganda kale kaŋŋambe ka 3% of Uganda tugambe wane Kampala oba akirowooza Kampala aye ne Kampala bayinza okuba tebatumanyi neze ekisinga okuneewunyisa abantu b'omu byalo basinga n'otutegeera imagine 9 years now naye nze nkubuuza ekibuuzo emyaka 8 emabega tubadde tukola ki kati omwana ajja ye n'alowooza nti nange ngenda kujja in 1 month ngenda kuba wakabi ngenda kuba star ngenda kikubirawo nange ate lumu nali ndowooza nti we naatandika leero enkya ngenda kubeera nga Ahmed Lubowanja kubeera nga Dr. Bosa baani yet it is time oguminkiriza n'ovuga mu process eyo y'okuvuga abantu matandika okutegeera n'omanya nti kino ne kino kitambula bwe kino kiri bwe kityo nti
Wosooka n'okola ekintu omulundi ogusooka omuntu n'akulaba omulundi gwe ogusooka takuwa budde. Yes, takufaako. Atakufaako alabye dda nate nno. Waba no comedy oba n'ebintu ebirala bazibona kati bayingidde bino. Ogwokubiri ogwokusatu n'azooka avuma gwe naga tojja kusobola. Yes. Kati wolemerako agenda ku accepting yeyo gundi gye tuyitamu. Bakuba basinga bonna tugwera wano watandika. So nze kaskiti ke nasooka okukola na twakakola 2016. Yes. 2016-2017. Ne skit eyo ya trending nga TikTok yali yakajja. Yes. Naye abantu abasinga skit ya trending olugayi amayiminga nnyo Rema, ennyimba za Rema. Gayi oyo yakakola. Challenge ne bagikola zina series ku TikTok. Sajja tunchaina kama pesa. Ne skit yakuba. Nenga abantu tebamanyi. Ngana TikTok sigimanyi. Akantu ne kagenda viral. Kaskiti yako tata bidu yagenda ku toilet zineze basasulira toy. Atuwa ku toy amaizo okola emirimu eje mitongole n'avaayo. Naye nti ngeri talina sente. Omusajja wa toy amugamba tata bidu mpaka sente. Tata bidu yamugamba banenze mbadde mpitide okola ki? Ugana kwa mirimu mitongole. Kufuwa bufuyi. Yeye ayitira kufuwa bufuyi. Kuba yamugamba okunaaba ziri sente weziti. Kati oba ogenze ku mirimu miwanvu sasula omuwendo bweguto oba nusu 10 kati yayita ina nusu 10 ye yamugamba nze kyaddala mbadde mpitide okuyisa mpewo era kyenkoze nfuye bufuyi sikoze mirimu miwanvu sina kyenkoze kati gayi kyamugwako nawulira nga kati this guy kati skate eyo ya trendinga nnyo neyo ya trendinga nze nali inspired nenga kitegeeza kati bisobola okukola nese ali ku TikTok sai na social media platform ku endinti wali ku TV nali ku TV nze nabya TV bende bingetwala maaso ne imagine actually social media ne kaisaawo so awo intandika ne tengamba nti it was 2017 but we are in 2024 imagine obudde obonna okutuuka kati ate ku level inti abantu bonna badde mabigana yono gayi yazanya kano nange we netunulya gayi wa 2017 no 2024 banjawulo nnyo so nze ngamba time you have to give it time okubeerako newotuuka ogamnaga ku kintu kya social media ne TV omanyi olowooza social media terina tofaadi eyongeddeko kuba creatives ab'enjawulo naddala nga mwe abali mu art industry omanyi luli eri kubanga kankuwa ekyokulabirako inti oyinza okuba wazanya emyaka gye naye nga oluusi tewali namu akumanyi naye n'ogyokola skiti emu ku TikTok oba any other social media platform n'ofuuka owaddala so olowooza mu ndaba ye y'ebintu n'engeri gy'oba nti ebintu bino bitegeera nnyo social media erina kyeyongedde ku film industry naddala mu kupromotinga waka waba film stars kikoze era nze simanyi nakumayanyiriza kyogera naye otudda ku side ya twalina Facebook okujjukirako ebisera bya Facebook yaliwo Facebook yavaawo naye nze weyabeererako nali ninako akawunti naye nga sinamanya nnyo makulu gaayo era nze we baagitwala Facebook tokyagiriko ne Facebook abamu baali bagikozesa so nze nasookera ku Facebook ne Facebook nagenda okulaba nateka ngayo video nekoona abantu two people abantu babiri ne balabako newe natandika okuzanya ngenda okulaba 3,000 14,000 15,000 mutwalo that is Facebook nenda ba Facebook ekikuba so nga ne comments zijja so nalaba nga social media the right way yokwata ne Facebook asayavaakaawo ne domonkana kigero ate bikyatambula omulodi n'agijjako omugaga yagijjako netugamba yenwe kane tusuubire saa eno baaligizaako ate nga ne TikTok ayinza ogitwala linda 226 tawakana TikTok ogitwala essaawa yonna naye ate kati wanatwala TikTok ensonga ezasooka lwaki batwala Facebook biki ebyagitwaza mu kuseera bya 2021 era ebyo kati ate 226 si byetuddamu 226 era gye tudda ate weeba nga eri yavaawo era ng'erina kye yakola abantu ne bajja eno olowooza talina tasobola alina obusobozi bayidawo okubanga essaawa yonna akikwatamu TikTok omye
tusaba katonda tagikwata atulindeko bambi tumusaba nekye ngamba nti TikTok ekoze kyamaanyi nnyo social media musi TikTok ekikoze olw'ensonga nti abamu baba tebatumanyi nze nebaza katonda nti esi media namusanga ku TikTok nenjagala wakawe nendabanga ebintu bitambula ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo so nabanga omulimu egukozeyo okubeera nga inako bwetutuusizza nze nakatandika TikTok naye natandikira TikTok nali manyi byakusaagirira abaana bangamba nno bintu biteekeyo nendandika obuteekayo mpolampola ngenda olaba bufuna abalabi comments zijja nendabya ddala nga kikolamagako badde tokifunanga nako experience eyo nga endalamu nekirala abantu bampayo nekubidabo nina abantu banaye abantu abali ku kyeyo mwebale nnyo bakuteerako ne bakuteerako ebidabo ogenda akasente kakoze kati nga kasente kafunise namukwano ge Benson tukola naye yangamba gwe tofaayo namubuuza nenjagala kujjayo sente zange zineza TikTok onkoze nta nangamba gwendeetera account nenkikulage ngenda olaba sibajjeyo sente ninga ekitegeeza omulimu gw'amaanyi guneeno abantu bakuteerako ebidabo bikolera ddala so TikTok social media yo omulimu egukoze era egukolera ddala bulungi nnyo muwala wange bidiyo yasooka okugenda ku TikTok naye nagenda olaba bidiyo yagenderako yakubirawo mitwalo gyalinga 7 awo kati essaawa zino ali 19 egyabamufollowinga neŋŋamba ekitegeeza we can also do TikTok aside TV kuba nze wendaba nti TV media eno TV kugeraganya TV ne social media nti TV opportunities TV zegaba ne social media zegaba social media is direct nti omuntu akutuukirirawo mangu igwe naawe vyowawo omwagizi wo okay tusisinkana mangu inbox star tata biju how are you njagala nnyo wakawo jangu nangireko wano omulimu negukutuka yeti TV ina level gyekuteekako abantu bakutyamu muntu abakutya nalozo oli wa kitalo nnyo yeti naawe era oli muntu nga bo then nature TV yo kyerina nti eina audience eyiraba abaana abakadde abantu abatamanyi social media kati ku TV fe tubakwatira nti omwana atalina simu ya TikTok abaana abato kuba content wafasinga w'abaana bato n'abantu abakulu kale era ogenda okulaba obwana obuto bamanyi nnyo kandi n'abantu abakulu abakozi bawaka abamaama abatalinnyo ku social media kati abo ne batumanyira mu eyo kategore kati bano myaka 20 kwambuka waggulu abali ku masimu abo ne tubakwatira eyo kuba bo yakugamba nesiraba TV era omugamba buyo this channel sawa 3 biki nakoze bichi ebiyogera siraba TV sina budde bwa TV neweewuunye ku ssaawa 2 z'obeera ku TV omuntu oyo naye abeera ku ssimu ye kati ate ekimwanguyira nnyo nti kangende ku ssimu nkulabe kati ate weekanga ne TV yennyini yavaayo ku TV netuwa app nti naye eri ku app nti atasobola kukuliikinga ku TV era agenda ku ssimu ye akazeeyo akole ki alabe so nabye ddala nga social media yo ogwayo gukoze era semanyi oba enaatuuka neetuwamba ffenna nabaddeko credit yawo nga tudiscussingamu ne bannange ne bagamba nti social media essaawa zino yatuleetera okubeera nga we can never discuss one on one tetukyasobola kumunyumyamu esi ne tugamba esi katuleke wantu nyumyemu omuntu esi wentuuka wano oli ku simu yo nange ndi ku simu yange n'oli ali ku simu ye ffenna tuli wano ffenna tubeera wano okitegeeza wali mbadde wano obadde wano nange wentuuse nange mbadde wano naye ng'ali ku simu ye kitegeeza nti abantu batuuka TV ne bagivaako so everyone is on kusimu so nabya ddala nga ne bannange advice nyinza okubawa abantu abakola content bonna kwatako ne kusaidia social media mpushinge na mitingako mukwano gwange omu naye ali mu film lwakuba ye yatusookayo dda omukulu Swengere yangamba I see you nkulaba naye social media oliwa sikulaba TikTok sikulaba Facebook sikulaba please jikole yingira yeno nayo bebeerayo so nzira kyenyinza bagamba ba filmmakers abala nabo please muteekeeyo social media abantu gye bali opportunities zaffe gye ziriyo ku social media abantu gye bali ezitali ku TV nti omuntu ku TV akulaba neta cannot engage takwabudde anti akulaba n'abivaako
nate social media asobola okungaginga naawe asobola commentinga mu comment section okimanyi ndobuzi wenna ne TV oyinza nobawa skityo ya dakikaaga 3 okimanyi omuntu asobola okulaba jukira kati woba TV bayinza okumulamu either emirundi 2 oba gumu okimanyi omuntu asobola okuva wano we mugenda mu break noga akatuumulemu biki nagana ku TV endala akyusiza navaawo nebatamalayo na muzannyo gwe nebagukulekerawo mukwano gwange nobirawo but another thing with social media nti omuntu abeera n'akantu ke wano nti asobola okuwaakawo gwakola omwaka ogumu emabega ate kitali ku TV unless ng'alina naye app nga omanyi nga TV eyina gyeterekawaako oyo n'addayo n'alaba yes naye kati ate social media yo omuntu addayo n'akulaba paka nakati gundi eba ekyaliko wankubadde disadvantage weeri advantage yayo wekiri nti oyogedde ku time nti avaako wenjagalira akanyuma ennyo social media kyerina kenteekawo awo nange beerawo olaba mu video ya saawa emu wano nga tewanyumye oyongerayo pakas era ndera okola mu clip bwa esi ewamu ntera obulaba abantu eyo nga batemyemu wali batemamu kale ologayo omugotera okukyaza wano eno nawe kanyumira nnyo yagenda n'agamba yeetawa mukazi sente mene genda olaba status ez'enjawulo posting amumoka meweewuunye interview yali ya sawa number but someone yayina kyayagala 30 seconds ezo zokka social media weyambira inti 30 seconds zisobola okufuula ow'ekitalo mu nsi ne bagamba oyo yayogera kino era nga ffenna tunoonya oyo kwekyo ekintu kye yayogera abantu batandika okunoonya olwekyo oyinza n'obba wakikoonako obukonyi katini naye naawe nekikweta interest n'otandika okubeera nga ebyo byokka byoyogerako kati era nina bendaba nga abamu ye ayina we yasinga okkubira oyakwatira ddala awo teyavaawo because of social media social media kyerina kyekyo singa abantu abasinga tebatumanyi singa nawande tutuddeyo abeeyo mulirwana esi media bazze n'enkuba mpya anti basabukuludde esi event nga bano be bakafulu mu kukwata entambi z'emikolo egy'enjawulo omuli okwanjula embaga amatikira obubaga bw'amazaalibwa baby shower bakuba ebifaananyi ebiri ku mutindo corporate events live streaming byonna babikola wamma gwe omuyimbi jangu bakwatire vidiyo y'efulume buli omu agambe maama okikoye oyagala luyimba oba kalango genda muteese oba bafunire ku namba zino wammanga 0704542372 ne 0784435441 ku Facebook, Instagram, TikTok ne YouTube gyebali nyigamu esi events twesangeyo.